Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC kifulumizaawo ekiwandiiko ekitongole ku mukago ogutaba ebibiina ebikiikirirwa mu paalamenti ogwa IPOD. Era mu kyo FDC kikkaatiriza nti IPOD tekyayinza kugonjoola bizibu bya bannayuganda, y'ensonga lwaki omukago ogwo tebajja baagwevuma dda. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omukulembeze w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriat Oboy, aba-FDC bazzeemu nate okukinoganya nti tebakyayinza kwetaba mu ntuula za mukago ogwo kubanga baakizuula dda nti tegulina mugaso gwonna eri bannayuganda. Enteesaganya ez'omukago gwa IPOD zaakutuula ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu mu kisaawe Kololo, ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM be batambuza ekisanja ekiriko ekibeera eky'emyezi 6 era mu kyo omukulembeze w'eggwanga ssentebe w'ekibiina kya NRM yasuubira okukubiriza olutuulo olwo. Bannakibiina kya FDC enfunda eziwera babadde tebeetaba mu ntuula za mukago guno era ne ku mulundi guno basazeewo okuzeepena. Engineer Patrick Oboy abadde alina okukiikira FDC mu lutuulo olunaabaamu abakulembeze b'ebibiina ebirina ababaka mu Parliament, agambye nti bakyalina budde bwa kwonoonera mu buzannyozannyo obwo obufaananako obwa Jangu Nkwekule. Yeewunyizza bannabyabufuzi abayinza okutuula n'omuntu azze ku baana b'abantu n'asiba nga bangi bavundira mu makomera ng'abasinga obungi agamba nti baakwatibwa lwa butamuwagira. Ono agambye nti ku lunaku olwo lwa IPOD wakweberera mu nteeze. I hate a situation where I would go in a summit, be insulted, and maybe fall out on an elder like Museveni. So in order to avoid this, I have decided, and my party has confirmed, our non-participation in this current summit that is being prepared for Friday. I have decided that I am going to spend that day Friday on my farm, looking at my cows, instead of going to a summit that is meaningless and that will yield nothing for the good of the people of Uganda. Engineer Amuriat Oboy akinoganyiza nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekyakasa nti kivuganya gavumenti ya NRM era nga kyetabye mu kalulu ka bonna akakaggwa akeetobeseemu vulugu omungi omwalina okuyiwa omusaayi gwa bannayuganda abatalina musango tekiyinza n'akamu kokka okwetaba mu katemba oyo. The issues that have got to be signed off on must be discussed and agreed upon. At the moment, the Council of Secretary Generals has not concluded on any matter. We, as the FDC, have not had the opportunity to internally discuss and reflect on what is going to be discussed in the summit. So for me, I look at this as something that is premature. A lot of work needed to be done before such a summit takes place, and the agenda of the summit should be agreed. As I understand, the agenda is supposed to be a discussion on having a national conference. What will be discussed in that national conference? When should that national conference take place? This is something that should have been concluded, and we as a political party needed to have reflected on this. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu kutya okutagambika olw'omuwendo omunene ogw'abayizi abatazzeeyo ku masomero agagguddwawo ku ntandikwa ya wiiki eno era bakizudde nti bangi bali mbuto. Bino bibadde mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu olwa COVID-19 Task Force olutuula buli wiiki nga lukubiriziddwa RDC w'e Kalungu Pastor Kalebo Tukaikiriza. Era akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu David Bale Mukaseyo gy'asinzidde n'ategeeza nti abayizi n'okusinga ennyo ab'obuwala abadde balina okubeera ku ssomero e Kalungu omuli ab'ekibiina eky'omukaaga sini ey'okusatu n'ey'okutaano tebazzeeyo mu bibiina ng'ezimu ku nsonga ezibaleetedde embeera eyo kwe kuba nti abamu bali mbuto ate abalala baafumbirwa dda. Tukaikiriza asinzidde wano n'asaba abazadde okusindika abaana baabwe ku ssomero n'agamba nti olukiiko luno lukkiriza abaana abali embuto bagende basome baleme kufiira myaka gyabwe. Tanapu yabadde mbi abaana bangi yabatazze kimu kya kusatu kwaba bazze abangi babadde bawala ensonga nga baba bafuna embuto abalala ne bafumbirwa. Nze point gye najjeeyo egamba nti abazadde tebafuddeeyo nnyo ku baana baabwe okubategeka. Kitegeeza nti abasomesa be balabirira abaana bwe baali mu masomero abawala tebafunanga embuto ku rwete eno. So njagala okusaba abazadde bazeeyo balabe nti balabirira abaana baabwe. DEO yabadde agamba nti abaana babaleke bagende nange nzikiriza bagende basome n'embuto zaabwe tubakubirize baleme kutya. Abakulembeze baggombola y'ekyamuli bagamba nti omuwendo gw'abaana abataya mu kyamuli nagwo munene nnyo kwe kuwanjagira gavumenti eggule ebibiina byonna abayizi baddemu basome.
Zewasajja Godfrey kansala wo mu Lukagwe Busoga nesaba gavumenti leteredde amasomero okuvira ddala ku nassale kuba abaana baffe bafunye nnyo embuto n'abaana abato abadde basoma bazze mu kyalo okwenjera so mu kyalo nawo mulimu obulwadde so we banaabeera ku masomero ng'amasomero ago gabakumaakuma okulaba nga baddamu okwetereza. Nze Sekalema Vincent kansala omulonde owakyamuli Town Council wanjagira gavumenti bannange akaseera kagenze okusinziira ku percentage y'abaana abaaliwo luli nga tebannatuggala baali bangi nnyo ndabira ddala ng'essaawa eno baana bangi bakendedde abamu bafunye embuto abala bagenze emirimu mirala nsaba gavumenti etuyambe eggula amasomero naye abaana baffe embeera mbi nnyo mu byalo abaana boonoonese. Abatuuze abawerako mu disitulikiti y'e Mubendege bakabage bakomba olw'enkuba namutti ku wayetonnya enkya ya leero n'ereka amayu gaabwe gonna agasinga nga gali ku ttaka. Abatuuze ku kyalo Budibaga mu Ggombolo empya y'e Kalonga Buwekula olwaleero boolekedde okusula mu byangaala olw'ennyumba zaabwe zonna ezisaanyeewo mu nkuba namutti kwebadde mu kibuyaga w'amaanyi kibuyaga oyo azitikuddeko obusolya bonna n'endala ne zigwira ddala ku ttaka. Mu ngeri emu enkuba eyo eyonoonye emmere y'abatuuze era bangi mu kiseera kino basobeddwa nga tebamanyi wakujja kaakulya. Enkuba eno weetonnyedde ng'ekitundu kitutte ekiseera kiwanvu nga kiri mu ppereketya w'omusana ate bw'etonnye ebalese mu byangaala. Abatuuze basabye abakulembeze babadduukirire ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Tuli bubi ate n'abakulembeze balinga batusuuliridde ebaddemu embuyaga nga y'amaanyi n'etwala ennyumba zaffe olina bwe batusuza kabe n'emmere nayo yagenze kabe muwogo matooke byonna tetubasigaza muwogo yadde oba matooke era n'obwe tunaabeerawo yadde tewala baafudde naye enjala ejja kututta tubadde tusaba gavumenti tuyambeko obuzibu obuli wano abaana bange ennyumba zonna tetulina we tuli wabweru waliwo abaana bangi ffenna wano tuli bubi tetulina we tusula. Uganda olwaleero yegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bwakiggala obweyongera n'obubaka eri gavumenti okuteeka ebyuma ebijjanjaba endwadde zino mu malwaliro. Alipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ki World Health Organization eraga nti ku buli bantu 100 kuliko abantu nga 10 abatawulira so nga wano mu Uganda. Alipoota y'ekitongole ekikampala Audiology and Speech Center eraga nti omuntu omu ku buli bantu bana bosinkana abatawulira. Endwadde ezireeta obutawulira mu nsi yonna zisinga kukosa baana bato nga bwe zituuka kubakuze zirwawo nnyo okumanyika olw'abantu butamanya wakufuna bujjanjabi n'obutaagala kwekebeza. Mu nsisinkano ne bannamawulire badde ku Esami Building mu Kampala omukugu mu kujjanjaba bakiggala Dr. Fiona Kamya agambye nti obutawulira buva ku ndwadde nga amambulugga, olukusense, ekifuba ne ssenyiga. Dr. Fiona Kamya alabudde abantu abawangalira mu bifo ebirimu okuleekaana okw'amaanyi gamba ng'endongo abakozesa ebyuma eby'omu matu abakubi b'emmundu n'abalala nti beekebeze bamanye bwe batuuse ate bwe basangibwa nga balinamu enkenyera yonna bejjanjabise. Ekizibu ky'obutawulira kikosa nnyo omuntu okukula kwe okusoma kwe nekikosa n'eggwanga kwegamba ogenda kwesanga omuntu ayandibadde akola emirimu ejaba professor batasobola kugikola. Abantu bangi bensiga okukolako bantu batawulira nga bamaze okubateekamu ebyuma naye bantu balungi tetubayita bakasiru. Abaana obalaba nga balina amagezi mangi nnyo basobola kubeera ba engineer ba doctors singa tubayambye okuwulira ne beeyongera okusoma. Kati kyanaku nnyo okusanga eggwanga n'abantu ng'abantu abo babayita bakasiru. Ekintu ekyo kireeta stigima nnyo mu bantu abo n'osanga nga omuntu yeekyawa mu kifo ky'okweyongerayo n'adda mu kusindika ekigaali okusena amazzi. Clemens Bitahanire nga naye mukugu mu kusomesa abaana abatawulira agambye nti endwadde eno ereetera obwongo bw'omwana n'omuntu abakuze okukonziba n'asaba gavumenti okuteeka abakugu mu malwaliro bayambeko okumalawo ekizibu ky'obutawulira. Ekizibu ky'obutawulira kikosa nnyo.
Ye Dr. Fiona Kamya alabudde abantu abawangalira mu bifo ebimu okuleekaana ennyo gamba ng'ebidongo abakozesa ebyuma eby'omu matu abakubi b'emmundu n'abalala nabo beekebezenga bafuna obuzibu bajjanjabwe. Ekizibu ku bulwadde bw'obutawulira oba obwakiggala kiri nti ogenda okukimanya nti towulira ng'obudde buyise ng'abantu batandise okugamba nti tulina kuwoggana nga twogera naawe oba oyongeza nnyo TV. Ate ng'ojja mu kiseera ekyo n'obujjanjabi buba butono kubanga obukosefu buba bwatuuka dda ku kutu. So batugambye guno omwaka nga twegasa ne WHO tukulirize ekintu ky'okkebeza. Baani abeetaaga okkebeza? Ffenna mu bulamu twetaaga okkebeza kubanga ebitta amatu bingi nnyo mu nsi. Ng'ovudde ku baana be bazaala nga tebawulira n'osanga abakyala abazaala abaana nga bakooye. Ennaku zino abantu bawuliriza endongo ziri ku ssimu zaabwe bambala obuuma bw'omu matu. Ennaku zino tutula ku bodaboda nga tetwambadde helmet bw'okubawo omutwe osookawo kutu. Akulira ekitongole ekibunyisa obumu obusibwa mu mubiri gy'abo abatawulira nga bayambako okuwulira Nathan Nanjaya ow'ekitongole kya Meadow Hearing Africa asabye abazadde okulondoola embeera z'abaana bamanye embeera zaabwe. Kiba kiruma nnyo okubeera awo nga omuzadde tugambe taata abasinga obungi bajja gyendi ne bambuuza naye musawo omwana wange wuyo agenza akuza ali myaka 3, 4, 5 siwulirangako ng'omwana mpita taata daddy ng'abaana abalala we bayita taata baabwe daddy. Mpulira ekintu ekyo kinuma nnyo ku mutima. So ekintu ekisinga obukulu kiri nti tulina okulaba nti n'abaana baffe nga bakyali bato nnyo bakeberebwa ne bazuula nti balina obuzibu bw'okuwulira ne bayambibwa naye ate nga bwe tugambye kano akooma kagola ssente nnyingi. Kooti enkulu Mukono eyongezayo omusango omubaka wa Paalamenti wa Busiro South Peter Sematimba mwavunaanibwa okutwala ettaka lya Ben Twase mu lukujjukujju oluvannyuma lwa Sematimba obutalabikako mu kooti enkyalero. Omulamuzi wa kooti enkulu etuule Mukono Batema ayongezayo okuwulira omusango gukutuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano oluvannyuma lwa Sematimba ne bannamateeka be obutalabikako. Ebiwandiiko ebiri mu kooti biraga nti Sematimba avunaanibwa okweddiza ettaka erisangibwa e Kabembe mu disitulikiti y'e Mukono okulina amayinja nga liweza yiika 12 mu ngeri gye bagamba nti emenya amateeka ate ng'ettaka lye limu lyagulwa Ben Twase ng'ali wamu n'omugenzi Paul Sebalu. Twase Ben omutuuze w'esseeta Mukono ng'ayita mu bannamateeka ababaalukwaga nti Kampala Advocates ayagala kooti egobe Sematimba ku ttaka lyabwe okulina olusozi lw'amayinja. N'ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu nsi yonna ekya FIFA kirangiridde nti emizannyo gya ttiimu y'eggwanga eya Uganda Silverbacks gy'etaazannya mu mpaka eza Afro Basketball Qualifiers gyakuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga nenga 15 omwezi ogw'omusanvu. Omwezi ogwedde Silverbacks teyasobodde kuzannya mu mpaka eza Afro Basketball Qualifiers omulundi ogwokubiri ezabadde mu kibuga Monastir ekya Tunisia olw'enkambi ya Silverbacks okuzuulibwamu abalwadde ba COVID-19 5 balamba. Silverbacks mu mpaka zino eri mu kibinja A oba E mweteekeddwa okuzannyira ne Misiri, Cape Verde ne Morocco era FIBA ekakasizza nti yakusalawo ekifo emipiira gino gye ginaayindira. Uganda Silverbacks erwana okukiika mu mpaka ez'akamalirizo eza Afro Basketball Championships ezigenda okubeera mu kibuga Kigali ekya Rwanda mwaka guno era mu kibinja E mu kiseera kino esembe nga terina bubonero Cape Verde ne Morocco balina obubonero 6 buli emu ate nga Misiri yo yayiseemu dda n'obubonero 10 nga Uganda yeetaaga kuwangulayo omuzannyo gumu naye okuyitamu.